Omanyi okufumba? Ndi mufumbi. Kiki ofumba? Buli kimu. Okola chapati? Kati njagala tuyite mu cycle evaamu chapati. Neetaaga ki? Engano. Omunnyo. Akatungulu. Karoti. Amazzi. Kabuto katono. Bata. Ndowoozawo tudde ku sigiri n'amanda. Kandabe n'amanda. Ekikanda. Ekikanda n'esigiri n'amanda. Kati ezo ze twandiise ingredients oba bye tulina okusaamu. Kati steps oba emitendera egireeta chapati gimbuulire. Olwo tuyiyeemu. Waliwo abasookamu amazzi, waliwo abasookamu engano. So bwe tugamba nti samalizi chapati gw'otandika naki? Ntandika na mwenteeka ngano. Kantandike ne mwenteeka engano. N'oteekamu engano. Oyiyeemu engano. Ngiyeemu akatungulu. This is now making a chapati. Wow. Ngiyeemu akatungulu, ngiyeemu karoti. Ngiyeemu butter. N'amazzi. Omikisinze. Ekingano ekinene nkikoze. Ntandise ensunye. Osunye. Tusuna tuti anti okugikekkereza olina ogironda eyitira muno. Eyitira muno. N'osuna n'opanga olwozibaze nti ziri mmeka. Kati obwo bwokola obwo bulinga obupiirapiira. Ye chapati. Kati oddako kugikola otya? Kugikanda. Kati bw'omala ogikanda ne tuteeka wali kabuto kaffe ku paani ne tutandika ogisiika. N'osiika nga bw'okyusa. Process eyo efulumya lindaazi. Waliwo ambuuza ati omunnyo. Maama omunnyo gwagenzeemu dda. Process eyo gye tugoberedde efulumya chapati tefulumya lindaazi. Process eyo efulumya kabalagala. Efulumya chapati. Process eyo efulumya kifi kya nkoko kisiike. Efulumya chapati. Era mu mazima amatuufu buli lwe tukola bwe tutyo tufulumya chapati. Okirabye nti nno ebyo bye twabadde tutegese bye twetaaga bwe tubiyisiza mu mutendera tufulumiza chapati. Ekitegeeza nti newakubadde twabadde n'amagezi ag'ebintu bye twetaaga tuzze ne tubaako enneeyisa gye tubiyisaamu okutufulumiza kiri chapati. Bw'obeera n'amagezi nti weetaaga engano, weetaaga buto, weetaaga ki, n'obireeta ofuna chapati. Olina okubikwata obiyise mu nneeyisa gye bayisaamu okufulumya ki? Chapati. Kubanga engano ekyayinza ofulumya erindaazi n'etafulumya chapati. Okitegedde. Kati n'obugagga bwe babukola olumala okufuna amagezi amatono ng'otandika ku nneeyisa. Waliwo enneeyisa nga ne bw'okola otya tefulumya mugagga. Nga ne bw'okola otya enneeyisa tefulumya ki? Mugagga. Nga yo enneeyisa eyo nga bw'olaba nti enneeyisa gye tukoze efulumiza chapati. Buli tukozesa efulumiza chapati. Waliyo enneeyisa nga ne bw'okola otya efulumya mwavu. Gundi ono tatereka. Zaakolawo zaalya. Bw'atereka taba na kiruubirirwa ng'efulumya omwavu. Gundi ono teyeebuuza. Bwe yeebuuza aba yeebuuza kunyiiga, kujevuna, kuvuma ng'efulumya mwavu. Gundi ono tagezaako. Lwagezezzaako yeerabira nti alina n'okugezaako ng'efulumya mwavu. Kati enneeyisa omusajja nakugamba nti omusajja yali mu Amerika eyo bamuyita David McClelland. Yali professor mulamba naye yeetooloola ensi ng'ayagala kugamba naye abantu bano abagagga balina bye basomye, balina gye bazaaliddwa, balina nzikiriza kiki, balina myaka kyamubuukako. Nti mu mazima abagagga bwe yasanga tebaali bagagga lwa myaka nti oba bali bato bali bakulu. Tebaali bagagga lwa ddiini
nti bwe nabadde Dubai babasiramu balina sente nyingi ate bwe nagenze tugambe mu Italy abakristaayo abakatuliki tebalina tekyali nti nabali babadde bazungu kyekibafudde obeera ne sente abaddugavu tebalina tekyali nti nno bali abakazi be balina sente abakazi baavu abasajja bagagga yakizuula nti yo sente temanyi ddiini temanyi myaka temanyi kika kya muntu sente temanyi kabira toyinza keera kumaca noga nti okubeera omugagga oyina ba munankole okubeera omugagga oyina kuba mucope sente ekyo tekimanyi tekiwulirangako sente yeerinze omunankole yeeyise bulungi emusemberere sente erinze omucope yeeyise bulungi emusemberere sente erinze omuntu eyeeyita omuganda yeeyise bubi emuviire nedda sebo kabaddiya tugenda mu break kubanga we batukutteko fe the children of the soil nensalawo tengaaleka tugende mu break abaganda kyogamba ffe gundi ati ngambye abaganda babalinze beeyise bubi zigende so kasita baneeyisa obulungi bajja zisigaza nga bazisigaza